ono ye speaker akyasose okuwakanyizibwa. Nchiddamu ono ye speaker akyasose okuwakanyizibwa era n'okugayibwa. Yes, kyova olaba omukwesimba wokwe ba minister abawerako abana babadde bavuddeyo nga bagala balekulire besimbewo. Okimanyi nti abantu b'omunozaani babadde bataddewo akakalu nga bagamba nti ekifo kino bakiring fencing bakiwa omuntu w'engulu. President Museveni n'agaana ne NRM ne government kisoboka nti buli mukyoli anagendanga mu NRM alina kuba mwegendereza yandifa mu NRM gubanga wakwogera NRM soka kusarako omutwe n'oyogera ng'olinga kiwuduudu owinyodoro ebyayogedde kiwuduudu omutwe agulekeri ekiwuduudu nkyogera. Chief Justice tasobola nakola research tiyamanya nti Kabaka wa Buganda yatambulira mu nyonyi. Yes, private jet eyo gyayita presidential jet. Ebyobusosoze mubiteeka mutya ku Bobi Wine atanamala n'emyaka 5 mu byobufuzi. Bobi Wine yaronda ba DPC abafanagana abalinga abarongo ba DPC mu Uganda kumpi bafanagana bava ku kyaro kimu ola westerners. Eyo Bobi Wine yabirese kirabika yabirese tugende mu State House nga Museveni ye president umushara we ye minister mutabani we uyo ye commander wa land forces brother wa Museveni uyo Salimu Salami werese creation minister of education Museveni. Sister wa Museveni amudako ayitibwa Kajubiri ati ani asosola oyo ye Bobi Wine mutubuliro oyo ye Bobi Wine timwewuunya bwe muraba nga cabinet nga prime minister tuli n'omuntu afanagana no mukyaro oyo n'endowooza ye nga yesabavubi kati parliament nitufuna omukyaro afanagana ko bwati nekyobulabe no mu judiciary nga tuli n'omuntu alinga uyinyodoro eggwanga lyaffe liruddawo. I can't even tell as well. Government ekugamba nti Oulanyah atibwa kansa ekituufu kyekiriwa naye abantu ba government basobola kutuwona mu kino bw'obeera ne kansa toweebwa butwa era oba mubukuwa. Abaana ba NUP bagweredde mu makomera abaana ba NUP abebajjemu enjala abafudde. Chief Justice wawuliddako yadde na statement n'emwe gy'akola ng'agamba nti injustice eri mu courts eza wansi n'okusingira ddala court martial kubanga court martial eri wansi wa Chief Justice wari omuwulidde ngo nekyayogedde ekimuluma bulumi gwanga lye n'eggwanga lye lye yeeteekako Oulanyah mu bantu betumanyi omuntu abadde tagenda ku byamawanga ye Oulanyah. Bobi Wine ono singa omusango tiyaketa Chief Justice oso n'omusango n'agujjayo mbalalira teri muntu omuganda asobola kwesimba mu maaso ga owinyodoro nga alina omusango n'agusinga n'atagumusingiza obukyayi bw'alina obukyayi owinyodoro bw'alina ku baganda kikulitegeeza nti buli musango gwe banaateekayo ng'omuganda agulimu ayinza kumusalira omusango ono. No, it's quite hard kubanga avuddeyo niyeeraga mu bantu. Okay, a very good afternoon. Mwina abanafulashe na Uganda. Mwasuze mutya, mwasibye mutya abatulaba esaawa zino olunaku olwaleero. Kisa kya Katonda tukyali balamu. Naye nga bwe tujjidde ku mpewo olunaku olwaleero nga amaziga gakyali g'amaanyi eri mu Choliland ate n'ennaku n'essanyu abamu ku abo abeetaaga ekifo kya speakership nabo bali mu ssanyu abamu bali ku bunkenke. Though finally kyuziridda nti ekyatta Jacob Oulanyah nakyo kizuuse. Taata wa Jacob Oulanyah naye akawangamudde n'atugamba mutabanyi wange yaweebwa butwa oba yanywa butwa bwe bumose. Tubadde kyali ku ebyo omukulembeze gwe bayita Winnie Odol Chief Justice naye byayogedde ku Baganda kyabike byakomyawo obusosoze entalo between Acholi and Baganda people. So tetumanyi tugenda kuddawa n'ekyokusatu ensonga eriwo no opposition naye final other than the other time naye balese okukiikirira asobola okutukiikira mu lukiiko lw'eggwanga bayita samaani basaalirwa ne tugamba nga mwatani tugamba musaba Jajja NUP ensonga zino yabazoogerako era wali olunaku olwaleero. Mwebale nnyo mwebale ddala ate n'ekyokubiri mbasaba temwerabira nga bwe twabasuubiza nti his recovery is in your hands. Kiva eri gye muli mmwe okusiima kwammwe ne mutubeererawo.
So for God's grace, kind of move with us in all aspects. Enambya Jajja NUP nga nabagamba bajinsaba era njaggisoma olunaku olwayo nga twakatandika programu yaffe. It is 0772980933. Call him direct, just up with him. Okunyira kwaliko mwe abatubereddewo. But do not forget to subscribe and check the red bell. We shall move with him all the way, all the time. Thank you so much for being on our show. A very good afternoon. Jajja buza kwa tulaba tutandikira. Abaturaba na batuliriza mbaramusiza mwe bari nyo kubera ko the flashlight Uganda era si sobora butadda mu kubebaza. Abantu mu diaspora era ngabwe ntiro kubagamba buno mubiri gwamwe muraba buri kasera nkomawo era Dr. ngabo abagambye tubasaba tugire nga tutambura wamu no nkomero yo mwezi guno era tudayo mu dwaliro. Absolutely. Ono ye yafuka yantwara mu motoka mpaka mu dwaliro nankomyawo. Nebirara urusi naye mutawanya bwebanga kinu kibuze nga sente zicyabuzeho n'ubusi nayongerako. So nkwebaza. Yes. Now abantu baffe abo mu America, abo mu Asia, abo mu Europe mwena batumideko. Mama Denmark naye Mama Denmark nkutumideko Mary. Warone Princess bamita Princess Andre. Princess Andre. Princess Andre nkuramusiza abamunsi jya kubogerako. Mwebye tibabyagara naye mbaramusiza nyo mwebare nyo okugoberera beti nkuramusiza mwebare nyo kurwana banje mbaraba ku mukutunga murwana kinziza mu amanyi nima yanti sirwana nzeka. Now urwalero rwakuronda speaker omupya ne deputy speaker omupya. Sagara wana Uganda mubere excited. Teri ekimusubira mu bantu bano cyamazeda kutegereke kanti NRM abade deputy bagenda kumubwa speaker ekyo kitegerekeka abade chief whip wa NRM Tayebwa bagenda kumubwa deputy ekyo kitegerekeka era bagenda kuyitamu kubanga me I am a realist as usual. Sisobora kubagamba nti nga NUP uba opposition tujya kwisamwe umuntu wafe kurusi kubamara mu manyi. In fact kino kyembabulira cyari bazizamwe amanyi nukusingira dala abana Uganda bwe munaba murundo oguddako munywere mu mayenti sijja kuronda cyaguranye ye kanga simuwade mu baka kubanga mu parliament it's just a game of numbers, not a game of brains. Game of numbers. Igwe abagenda ni muga ndonze cyaguranye kubanga bwe cyategereka kabwe cyari abasingo bunji mwaronda cyanguranye wansi ni muronda ki aba NRM eyo nsobi timujidamu murabe mu parliament shituta parliament eno yetegwanga yari bade burure gwanga naye yetegwanga kubanga balina numbers ababaka bisatu ngamu asatu mu batano abagenda okuronda bona ba NRM na yefe mu opposition tulina 19 including opposition leaning. Atengo oraba abamu bwe batukeri rwansimbi na mutima omutono baguribwa kati ne mapinduzi tomu mu 19 mwali katuntu obu mwali nabara abaturide mu rukwebona. So muri na kunywera mumanye nti mukurondo kudako nywerera kucyaguranye no mubaka wanu biyedagara dyoka eriye tusobora okuteka mu parliament. Now Lwaki NRM erese Anita Mungu
Lwaki erese Tayebwa. Yes, ekisoka be bantu bebalina, ekyokubiri ekyanita Amongi barabye trend ngeze ngetambula bwetu buli speaker avaawo deputy amudira mu bigere. So ekyo ndowooza kye bayagadde okumaintaininga. However, okulondebwa kwa Anite kujja kuba kurazemu ebintu bingi. Teri muntu wa NRM bwaba nga ayogera ku mugenzi Oulanyah amwogerako ebintu nga bibiri. Abadde musajja mugumikiriza tolerance, abadde n'amateeka, abadde amanya amateeka constitution nga amanyi nga ateeka no mu nkola rules of procedure za parliament. Bona kye boogera nga kikutegeeza ngono bamaze kuraba tabigoberera tabimanyi. Tabadde ba minister banne bamukwa mu bituli. In fact ono ye speaker akyasoose okuwakanyizibwa. What? Nchiddamu ono ye speaker akyasoose okuwakanyizibwa era n'okugayibwa. Beti Amongi. Yes. Kyova olaba omukwesimba wokwe ba minister abawerako abana babadde bavuddeyo nga bagala balekulire besimbewo. Aba NRM nga 13 nga bagamba nti nedda tujitwe simbe ku kifo kino. Meaning nti deputy tasobola kya speaker. Okitegedde? Yes. Kati bo bwe baba bakora ebintu byabwe barowooza ebimwiti bamanyi nnyo kye bitegeeza. Nga bulijjo President Museveni ye ebyayagala byebyo. Anita Amongi agoberedde Sabavubi Sabavubi Prime Minister. Ebyo abantu bwe bato President Museveni bayagala. Twaro cabinet eno nabagamba titura undanga ko cabinet newakanyizibwa abantu ababulijo ngene eriko ne speaker naye tukibangawo. Absolutely. Nga bantu bamugaya ntunu una nasobora una tikibangawo. Kyovora bana ba NRM nze ngamba bandi bayinza kwejusa mu biseera byo mu maaso. Bayinza kwejusa wewa omukora bandaba balinga besize Tayebwa nti yandi yambako. Nenu bwa yambako ori mukama we. Kubanga mukama we ori Anita yaje kuona emirimu. Atenga bwo babadde ba mukwano mu bintu bingi nze sirabawo ekigendo okukyuka. Wabura nsubira ebyobufuzi by'ekifere okweyongera nnyo mu parliament. Nzo mukulaba okwange ekyazaake gakyali mabaga ng'omukyalo oyo abikora bingi byagenda okukola. Bingi byagenda okukola nga mulimu na deals eziri fake. Nzo mukulaba okwange yes. Sina deals abya bufuzi zoka nezebirara. Nezebirara kubanga ajja kubeera n'obusobozi obuyingire eno n'eno. Now Parliament egenda kulonda speaker, definitely agenda kugirondesa ye Chief Justice Owinyo Dolo yagenda kutura mu ntebe arondese. Ajja kulondesa speaker constitution nga bweragira, ajja kulondesa speaker bwanamara kumurondesa bwati ave mu ntebe speaker rondese yajja kulondesa deputy we. Ebo kino kuba bwe kirina okubeera speaker Owinyo Dolo agenda kunonya kulonda main speaker. Then boss anonya omumyuka we. Yes, bwamara kulondesa bwati amateeka gamaragala kuvaawo speaker yajja kutura mu ntebe eyo arondese deputy we. Byarugaba sijja kwerabira bano bagambe bebaziza nnyo olunaku olwaliro kwa ku live show. All their comments for the first time ogenda kwadama ebibuuzo byabwe. So far the N70 so far watching at the moment. Mbebaziza sitera nnyo okubeera ku live. Naye today is a special day. Ningamba nti tu satisfying tuwayemu n'abantu baffe abasobora. Now olwaleero nga speaker waliwo ebintu ebibaddewo mu opposition ebibadde birudde okulabika. Ekyokulabirako obumu oburabise mu opposition.
ngoraba Asumani Basalibwa owajema opposition yonna ngekulemberwa NUP basazeewo ne bafrontinga omuntu omu this time around opposition tikibangawo omu in fact kino tujja kukyogera kwedda kigenda kuzingiramu ababadde bagamba nti NUP yo nti y'Abaganda nti kakundi k'Abaganda kati NUP Basalibwa wino omusoga ekyokubiri ali ku kadi ya jema ne nga NUP kulembera opposition yonna gwerese. That's what call opposition. Kati mukyayogera ki? They have nothing they can tell us. So ekyo kikulaga obumu. Sagala kubamala mu maanyi nti bajja kubawangula. Yes bajja kubawangula nkimanyi. Naye ekyo tufunyemu obumu obubadde burudde okulabika mu opposition. Yes. Tu mu byobufuzi tomala galekera muno nubwo aba akusingako. Oyinza kubeera n'ekyomukwagulako. You don't take chances in politics. Obera wongo olinze. In the case of anything, no yingirawo. Tusuubira nti mu NRM mulimu disagreements nyingi lwa mukyalo ono n'abantu abamu basirise. Akaruka nubwe kagenda nga security bwekabera ka security ballot bayinza kwejusa. Wewe nkimanyi nti ndigaza Mr. Museveni zona wo ayogera bogeze filimbi ate no lwalira ajja kubeera yo mu parliament president bether watus kataza ajja kubeera mwatya amanyinta teri muntu atya akaruru nga Mr. Museveni sama kuruga chamala kubao okuyita mu bulungi arabe muronze mutya so obumu oburabikiddewo mu opposition mbebaziza nnyo n'okusingira ddala Kyagulanyi a spearheadings obumu buno kubanga ye leader wa opposition official leader wa opposition ogwe tumanyi. Now opposition erese Okot ava mu mambuka ku bwa deputy okimanyi nti abantu bomunozani babadde bataddewo akakaru nga bagamba nti ekifo kino bakiring fencing bakiwa omuntu w'enguru. President Museveni n'agaana ne NRM negamba nti kisoboka nga bagamba nti atirisi babanaazeko ku maziga ku Oulanyah babadizewo omuntu waabwe kati ekifo kifuuse kyakika ebyo byonna ebyekika ebyo President Museveni yabireeta mu gundi muno mupate si mupate mu Uganda muno nga bamanyi nti bwe tufuna ekifo ekinu kyaffe ng'abantu b'enguru. Kakati aba opposition bali strategic. In fact they are more strategic than NRM today. Opposition kubanga oraba bo baleeseyo omuntu w'enguru nga baagala at least bo banaaze kwa maziga abantu b'enguru. Deputy bandi muwanno ne baleetawo Okot. So tusuubira nti abantu b'enguru bwebanga siba nanfuusi ebyo babadde boogera nga bagamba nti naffe mutuwa omuntu waffe NRM banabidde mu maaso opposition nebajjukira katulabe kye mugenda okukola. Oraba kato akakolyo kano sina kakolyo opposition etadde kuninga abantu b'enguru ekate babuuza nti ekye mwogera mu kikakasa oba mu kikakasa tubaletedde omuntu ekye mwogera mu kinywererako bweba mu kinywererako uno mutabani wamwe gwe tuleese ku bwa deputy at least mumuwe. Now kitegeeza kibwe abamu mambuka bwe banywerera ku bigambo byabo katusubira nti banabyabufuzi abatamala gakyuka just overnight. Abantu b'enguru balina ababaka abasuka mu 10. Yes, Northern mu mambuka ne West Nile balinga 12. Kati ngoraba bwe begata ne position nabana aba NRM abatayagala bana NRM abatayagala Tayebwa Amongi abo ngoraba kyandifuuka kya mutawaana okota yinza kuwangula ekyengeza ku bagamba twogera ebintu ebisobola kusoboka
kubanga you don't take chances gwe waweerawo muwaatwa gwokozesa mu byobufuzi so ekyo bwe kibeerawo NRM yinza kukiza eyinza kuruzinga in case gwe banga tebanywedde naye kusinziira mukama waabwe nga bwaze n'atuura atudde bw'ati abeera bw'ati abeera bw'ati tatemya na kutemya ayinza okutukira mu parliament tatemya na kutemya so ekyo nakyo absolutely ekyo nakyo papasire kireeta Mr. Museveni okukanga abantu be nti mbaraba mulonda abantu bange yes so gatabeerawo oluusi ababaka beesaliramu ebyabwe now ekinyusi nga balonda Oulanyah wekiri taata wa Oulanyah yakawangamudde era yakawangamudde okugamba mutabani we bamuwa obutwa yagambye nti mutabani wange nga tanafa nayogera naye n'agamba nti taata ngenda kumalawo akaseera akatono kubanga bampa obutwa era yabumpa mukyala era yabumpa n'omukyayi mwe nabunywera Oulanyah agamba taata we nti taata kigenda okunzita kikino naye ono nati yampa obutwa ne gavumenti etugamba gavumenti ekugamba nti Oulanyah atibwa kansa ekituufu kyekiriwa naye abantu ba gavumenti basobola kutuwona mu kino babulire bw'obeera ne kansa toweebwa butwa era oba mubukuwa so one outweighs another one point taken abadde ne kansa kale katukiriza bw'obeera ne kansa toweebwa butwa oba bukuwa ekyokubiri muntu kikati gwe tusobola kwesiga ku nsi gavumenti ng'eyogedde ekise Oulanyah ne taata wa Oulanyah ng'ayogedde ekise mwana we muzagwe babeera gwani otwala kyani kati ng'olaba gavumenti nebyeyogera etawanira bwereere nga abantu bonna bajja kutwala ekya taata oba nange ntwala ekya taata we simanyi ate kyazuulibwa in fact ebintu bijja kuvaayo bingi kyazuulibwa nti Oulanyah okutwalibwa mu Seattle definitely minister wa Heresi ekyo yayogera yali mutuufu that way his body bwe yatuukayo tiyafuna bujjanjabi bwe yara ateekebwa okufuna they should give us accountability why ibagamba nti yali wiiki nnyo bayagala kusooka okustabilizinga weakness ye ng'omubiri munafu tigusobola eddagala lye bali bamuteekateekera kubanga bagamba nti mu Seattle waliyo olwaliro mu nsi yonna lyeririyo limu bw'oba ng'olwadde kansa waliwo seruzi zasobola okuteekamu nezirwanyisa kansa nezirya obuwuka bwa kansa obwo kati elwaliro eryo kati naye nga process eyo y'amaanyi ga Oulanyah okutuuka eri gaali tigakyasobola 17 hours from Uganda yes okuabsorbinga obwo buntu obwo bwaseruzi okumuteeka mu mubiri in fact okusinziira nga bwe boogera bafuba nnyo okustabilizinga mpaka nafa nga tanafuna bujjanjabi even me was the thinking kitegeerekese nti yava eno ng'ali bubi nnyo in fact bwakuba nti omuntu yamaze dde okufa ng'olaba n'abantu abamu mu gavumenti bagamba nti Oulanyah yalwawo akato kali k'amaanyi yalwawo okwejanjabisa kekali akafaanana kentera okulaba nga anywa gundi bo bagamba nti nawanu yasooka mu Cancer Institute naye ebyo byonna bye boogera nze mu kulaba okwange bano bantu batawanira bwereere batubuulire minisita wa agriculture honorable tumwebaze Frank okugamba nti okufa kwa Oulanyah yafudde ng'omugenzi Mayombo yali ategeeza oh yes even we have that Twitter for proof and evidence purpose kubanga owakanyotya taata wa Oulanyah kye yayogera nga ne minisita kenyini akugamba nti ono yayobwa obutwa enfa ya omugenzi Mayombwe yenfa ya Jacob Oulanyah Oulanyah enfa ye esifaanaganye n'enfa y'omugenzi Mayombo abacholi babuuze oyo minisita yababuulira for us we have no answer on that now ebyo byonna nga bikyali awo abakyolo okuvaayo okwogera luli twakola interview nimbagamba nti buli mukyoli kumpi buli munoozaana ajjayo omutwe mu byobufuzi mu NRM afa mu ngeri etategerekeka
no bamanya wamenya amanya gabo sagala mugambe nti ndi muranzi sagala mugambe nti nanti byo Byarugaba bya Katonda Katonda ayita mugwe nacho ne tuchimanya I'm the one who made the Ashoris to be excited. Okay, byone bye nayogera agomanya abashori bagazero winga ko gababuza Major General Paul Rokech Major General Keta Lieutenant Kano Worto Chora Abiriga Francis Ayu abobona nga kumpi buri muntu avayo then notiko noranya nga avayo nga mukuru afa mu ngeri etategerekeka in fact nga bagamba narabye ka tweet ka ko musajja gwe bamwita tukumoyi gwe tomumanyi tukumoyi yariko wa muntu wa mutawana nga wa DP nachuka nagena mwene mulimo bwa RDC katari mu America ndowoza America mu Bungereza yatwitize nagamba nti ngawoni nga abashori nti buri muchori anagendanga mu NRM alina kwa mwegendereza yandifa so ebyo byonna mbirese nga okusinzira embeera nga bwefaanagana ng'oraba ne Amongo Anita Amongo nga akaaba waliwo yagambye nti yali ataddemu gundi butungulu nze nabagamba nti abantu abamu bakabagagonya ekifo ekyo abantu bangi bali bakyagala kati uyo akituddemu that one is for another day akituddemu naye Uganda eno kufa kwa Oulanyah egenda kugenda kutuleka rudawa now mu bantu bagenda okulaba Oulanyah ne Chief Justice yaliwo nga musholi munne era ba parliamentary commissioners gwe banyonya abantu abanagenda okulaba Oulanyah ne Chief Justice bamuronda nagenda nabo. But do you think kambaze kumisaba Byarugaba loza bana bagenda okulaba Oulanyah bagenda kumulaba nti no twabenga bwali batwe report oba bagenda to witness omusajja kitufa afudde let us endorse because it's quite hard to omukugenda bagenda nga bakitegede ntali bubinyo kubanga bwe batukayo bwe bati gundi doctor yabanyonyora nete batugamba serefini batugamba nti batuse kudwaliro na doctor yabakweka no kubakweka yabagamba nti esawa yonna omuntu amagenda kuva mu nseno nibateke wadeka serefi accountability na tujetaga charity kikyasoboka bagende ng'Oulanyah ali bubinyo kubanga tibayogera naye bagamba nti yabatunula butunuzi n'akaaba bukaali ne bagamba nti yayita ku erinnya limulyoka erya Chief Justice kana odoro kali now bwe byali okufa kwa Oulanyah kuno bwe tutabeera begendereza kwandereka egwanga lino atenga erigabanyizibwamu mu mawanga ekintu kyetwali twagala okwejamu wabula ng'ekintu ky'amawanga okukikomyawo nga kiri calculated politically bakyolekeza okufa kwa Oulanyah naye si kyebaliko si kufa kwa Oulanyah ekintu kino kiruddewo nga bakifumbira wanga NRM yekifumba ekyamawanga okuzukusa ebintu by'amawanga tribalistic yes kyovura Chief Justice in fact let me tell you munsi endala Chief Justice statement je yakoze yali badale kulira n'obwa Chief Justice still tumugamba lekulire kubanga Chief Justice yarumbye obwakabaka bwa Buganda narumba ne kabaka wa Buganda ngagamba nti abaganda mu Seattle luli bekarakasa nti bagala Oulanyah akomewo mu Uganda fire mu Uganda wano iye ngagamba nti abaganda bekarakasa mu Seattle kubanga Oulanyah yali mu kyoli that was his mentality that's what he thought era nabuuza nagamba nti gebanga murumirirwa abana Uganda nti tibaligenze bali bajanjabirwa wano nti kabaka wamwe bwe yagenda mu Germany ngati mwekarakasa na yakomewa janjabirwe wano atenga aganga Chief Justice agamba nti ngate ye yawebwa n'ensimbi y'omusoro nga tasande kumuweebwa era bamupangisa yatambuliranga no mu presidential jet ematuka enyonyi ya President Museveni nti yatwala kabaka yes wabura
nikizuulibwa oluvanyuma nti chief justice byayogera ayogera ng'akaana akato katalina kikamanyi ku nsi. Kabaka wa Buganda tatambulangako mu presidential jet ng'agenda kwejanjabisa Germany, yagenda mu private jet ne ticket yagula eyiye. Owulira bye mbagamba nti abantu ba NRM kwanga chief justice tiyekweka ye wa NRM nebyayogedde byabufuzi. Abantu yali minister wa Museveni gwe bamukuba karu Museveni namunyonyeza omulimu namu obwa judge. Ate no bwa judge ibagamba yali namba 3. Anti eyo wenzija owenzija chovora nabagamba ko nti mu NRM gubanga wakoogera kujogerera NRM soka kusara ko mutwe noyogera ngo linga chududu kati owinyodoro ebyayogede chududu omutwa gulekeri echududu nichogera naye chief justice tasobola nakola research tiyamanya nti kabaka wa Buganda yatambulira mu nyonyi. Yes, private jet eyo jaita presidential jet kati omuntu ki ekyokubiri ekisingo n'obukuru abaganda nkiddamu mureke kugamba nti abaganda bebeekarakasiza siyato eyabakulembera mu kwekarakasa in fact yategeko kwekarakasa mu kyoli. Professor Alimadi mutabani w'umugenzi Otema Alimadi yasoko kwekarakasa. Yes, yategeka no kwekarakasa mu kyoli. Igwa Otema Alimadi tomumanyi yaliko prime minister mu government ya Obote abafa dakirabika tetwalibo yafa yali prime minister kati mutabani we ali mu buwanganguse yategeka no kwekarakasa kansubire nti Alimadi kati ye katongole yetume erinnya kubanga ati chief justice bwato bwagamba ntabaganda twebuza abaganda kwekarakasa Soweto siyato basoka nange ngambye waliwo prime minister bwe bagamba nti yagamba nti siyato eri mu UK nkajja yagamba bati amaruzungu runsanyusa prime minister Oulanyah died from Seattle in UK from Seattle in UK. Nene twebuza Seattle nete bakola research juzi yagamba nti Kenya yetusinza winter mu Uganda. Now katugambe nti abaganda definitely je bali mu America. They are there. Naye ekyengamba bafuna clearance from Mengo bagende bekarakasize Seattle kabaka yaba clearance kibuze Winyodolo mukuru munno katugambe nti banu nupo baja kama ochawano secretariat nebo clearance no these are Ugandans concerned Ugandans abali bagambe kigambo kimu sina tibali na kucha Oulanyah nga bali ku speaker bwachi mulemwa okuzimba amadwaliro agegase waffe ewamwe ensimbi omusoro yona ni mugirete eno. It was their concern. Yes, si Oulanyah ng'omuntu not at all. Nenge kifo kye bwa speaker nga bamugamba nti nedda government otukoyeza ensimbi zaffe ze tubawa zonna muzirya buli abajjukira n'eddwaliro ly'erubowa eryesente ze mwarya buli lwaliro tutumanyi gye liri nga mwawa investor 1.4 trillion azimbe eddwaliro nikizuulibwa nti omusajja oyo yasuubula furniture recent ne bakizuula nti musuubuzi wa mwanyi Gobawa investor. Nti azimbe eddwaliro nenga President Museveni yamuskandinga. Yes, ni government ejudde mwaba ebyo Katonda abasasa. Now twagala tukola analysis. Owinyodoro who is Owinyodoro ekimuleetera okwogera ebintu by'amawanga bikiki nanti Owinyodoro kubanga imwe muyinza kugamba nti Owinyodoro alese kintu ky'Abaganda alese olukonko makati w'Abaganda n'Abacholi naye kigendererwa ki ekintu ky'amawanga kasita Bobi Wine yayingira mu by'obufuzi ekintu ky'amawanga NRM n'ekisitura eyatandika okukisitura ye President Museveni yatandika okukisitura ye yakireeta nga baraba Bobi Wine abazitoyeredde ne baagala bamuteeke ku kyogamba nti ono Muganda Abaganda bokka gwe bagenda okulonda ate ne baraba nti Abaganda abasinga obungi gwe balonda era we yasinga kujja n'obululu ne bagamba nti Bobi Wine musosoze Abaganda basosoze naye ekyabakuba tibakimanya twali wetuli fenga tubabuuza nti fa bava mu Western region
gwe turunda Museveni 9-10 tubeera bazira naye abaganda bo gwe baronda Bobi Wine bo babeera basosoze ani asinga kati obusosoze gwe twatandika okubakuba ne beekwata ne bagamba bano batutegedde naye nikisigalayo kati raba Chief Justice Owiny Odoro kati nayo kyaleese kyatwara mu maaso nga kikutegeeza nti no agenda ya NRM eyekintu ky'amawanga ekintu ky'amawanga omuntu teri muntu agendera ku bintu by'amawanga ng'ekibiina kya NRM. I was there nkimanyi nabakolera mbamanyi NRM ogimanyi obusosoze mu mawanga tibwatandikira na Museveni ng'aze wano bwatandikira mu nsiko ekyokulabirako njagala mu mbulire mwe bantu mwe nga Museveni ali mu nsiko bameka ababeeranga abayambalanga bulletproof asooka yali Minisita Museveni owokubiri muganda we Sali Musale akugamba nti yakubwa amasasi gasuka mu 20 olunaku olumu we yali yeebase ku muti naye yali n'ekikabuuti nga kya mulembe nga amasasi gonna gatuukira mu kiki mwekyo ekintu singa yali muntu mulala nga si muganda wa Museveni nga yali ne bulletproof ekikabuuti yali badde afiirawo bameka baalebeeranga na bulletproof mu nsiko teras yali Museveni nga kikulaga akantu ka obusosoze kavada naye nga NRM bwe kituuse ku bulago ne eyagala kukiteeka buteesi ku Bobi Wine ekye batwara tubaraba baagala bakitambuze mpaka mu 2006 nti onu agendera ku kyamawanga in fact Owiny Odoro project gyalimu bo baagala na Bobi Wine mu mambo ka mu 2026 alime n'okuyingira mu Acholiland kubanga bamaze dda kukiraba nti Bobi Wine penetratinze buli kyalo kyonna buli mu Uganda yonna ng'ali kati kye baliko kyali bakituufu okulwana okwabadde Masaka bayinza ogamba tukwiza ogenda Owiny Odoro bagambe Bobi Wine tojja kusala bo kye baliko ayinayo ababaka wabula mbabuuza ebyobusosoze mubiteeka mutya ku Bobi Wine atanamala n'emyaka 5 mu byobufuzi Bobi Wine yaronda ba DPC abafanagana abalinga abarongo ba DPC mu Uganda bonna kumpi bafanagana bava ku kyalo kimu ola westerners Bobi Wine yabirese kirabika yabirese tugende mu State House nga Museveni ye president umushara we ye minister umutabani we uyo ye commander wa land forces brother wa Museveni uyo Salimu Salali mu werese creation mu Minister of Education Sister wa President Museveni sister wa Museveni amudako yaza mu education amudako ayitibwa Kajubiri kati ani asosola oyo ye Bobi Wine mutubuliro oyo ye Bobi Wine abantu abali mu fe ebinene ebikuru nga kumpi bona bava mu kitundu oyo ye Bobi Wine akugema wanga gemutubulira singa baganda babadde basosola Chief Justice nkubuuza Owiny Odoro omukyala we Muganda bali kuwadde omukyala waabwe n'omuwasa yobadde okimanyi nti Owiny Odoro alina omukyala Muganda naye dindako mumugyeko kuba singa kibadde kisoboka Owiny Odoro bali mugyeko omwana we mukadde n'ali mu kimyeyo naye mukadde naye kino kyewuunyisa Owiny Odoro aleese ekintu ky'obukyayi akyayise buli muntu bayita Omuganda yes akyayise omuntu Omuganda in fact kino wembalize mabega nti Bobi Wine ono singa omusango tiyaketa Chief Justice oso n'omusango n'agujjayo mbalayira teri muntu Omuganda asobola kwesimba mu maaso ga Owiny Odoro nga alina omusango n'agusinga n'atagumusingiza obukyayi bwalina obukyayi Owiny Odoro bwalina ku Baganda kikulitegeeza nti buli musango gwe banaateekayo ng'Omuganda agulimu ayinza kumusalira omusango ono no it's quite hard kubanga avuddeyo niyeeraga mu bantu kinva nkugamba nti singa tulina ensi nga nsi Owiny Odoro tiyali obwa Chief Justice yali badde alekulira kubanga these are political statements very important to politicians. I agree with you. Tujamwe bintu bingi ono ye Chief Justice okimanyi nti mu mateeka ga Uganda Chief Justice tasobola kukola na business tasobola kuteekawo na duuka oba baara nga bagamba nti Chief Justice yali badde asigalawo ng'ali neutral ng'asaavinga buli omu naye n'ovaayo n'olaga bw'otyo Chief Justice notarumba n'Abaganda baka n'orumba cultural institution
nokulimba ng'olimba kati bw'oba ng'olumba an institution n'oteekamu obulimba bw'ekitalo bamanya bumanya nti olina agenda eyiyo kyovera kye nakubiranga mawo ng'agyerimbika mu byatamanyi ng'agamba nti ne Besigye Museveni yangambye nti yateesa ne bakola na ne bakola agreement ng'alimba ng'olaba obukyayi bwe balina obwe batambuza ye ne mawo we abo bonna bakyoli ng'akakodyo konna ka 2026 ne basanze nga tulaba njagala mbabuuzi mwe bantu mwe Owinyoddolo ye Chief Justice w'eggwanga lya Uganda in fact erinnya lye twali bali tumuyita Chief Injustice not Chief Justice olimu wadde njagala mumbuulire Chief Injustice Owinyoddolo talaba baana ba NUP abagweredde mu makomera nga tebawozesebwa okumala omwaka Chief Injustice bakubuuza amasoko ga mafu weewaawo nga nze mukulaba okwanga ndaba oyogera nga tolina mutwe ekyo twagambye kiri nti Uganda neno bw'oba nga tolina mutwe bw'ebanga bakutadde ng'otambula walitambudde nakabina nga kalaba n'emikono nga giraba kubanga omutwe bagusigazi tolina maaso abaana ba NUP bagweredde mu makomera abaana ba NUP abebajjemu enjala abafudde Chief Justice wawuliddako yadde na statement n'emwe gy'akola ng'agamba nti injustice eri mu courts eza wansi n'okusingira ddala court martial kubanga court martial eri wansi wa Chief Justice wari omuwulidde ngo nekyayogedde ekimuluma bulumi gwanga lye n'eggwanga lye lyeyeteekako Oulanyah mu bantu betumanyi omuntu abadde tagenda ku byamawanga ye Oulanyah neka kati feve yagijjeewa ekirungo endowooza yagijjeewa essaawa nga kikulaga you see bw'onyiiga bw'otagenderera ebyokwesa bivaayo bw'onyiiga okunyiiga kufaanagana n'omuntu anywedde omwenge nga munnaffe omunaanansi omuntu yenna bw'aba anywedde omwenge ebeera catalyst ekwogeza ebintu by'otaliyogedde nenga meaning that bikubaddeko emabega oba obimanyi obadde nga obirina naye ng'otidde ku byogera nga munnaffe yasooka okubika Oulanyah bw'ofuna amaanyi g'omwenge oyogera kumpi buli kimu kyova olaba bwe baba baziika n'okusingira ddala wano mu Buganda ati sino mu Buganda wokka bayita mu muntu omutamiivu n'arangira omuntu atatera okuziika bw'abaze ekitegeeza ono gundi nga balaba nti olwo omutamiivu ye tajja kutya ekitegeeza kukugamba nti Chief Justice oba Chief Injustice Owinyoddolo naye timumuyita Dole kubanga mpulira abantu bangi bamuyita Owinyoddolo ayina amaanyi ayina Winyi Dole ayina Winyi Doti ayina Winyi byonna birina ekyengezaako kubagamba nti bw'anyiize nnyo obusungu biri ebyabadde aterese ku mutima eraba bwabijeeyo n'abiteeka mu lwatu gundi yamunyiiza ono mukyalo ono kisaaki mukyalo Muganda oyo naye ekyengezaako kubagamba nti timwewuunya bwe muraba nga cabinet nga prime minister tulina omuntu afanagana n'omukyalo oyo n'endowooza ye nga ye Ssaabavubi kati parliament nitufuna omukyalo afanaganako bwati nekyobulabe no mu judiciary nga tulina omuntu alinga Owinyoddolo eggwanga lyaffe liruddawa I can't even tell as well wetusobola okugenda nitufuna at least some little y'obwenkanya ogenda luddawa if the chief injustice chief justice era nakibagambako nti muraba nti Mr. Museveni kumpi buli institution kumanya nti yagita n'agikola nga ki kumpi buli institution eyagala ekulemberwe muntu bwatyo kyova olaba Oulanyah yesimbawo n'abantu basatu asore Chief Justice Owinyoddolo byonna manya geego baali basatu bali baagala ekifo ky'obwa Chief Justice manyo kusaasira si Catherine gwe bakubya obucupa ati sikusaasira Catherine erinnya lye ye Catherine oli naye mwennyini Catherine oli bamuta Catherine Kisaakye yes ne Buteera kati Deputy Chief Justice no Owinyoddolo
bali basatu nga bakora interview yo bwa chief justice omukyala kisache yasinga ngalina over 80 owokubiri yali Butera ngalina over 60 chief justice ye yasemba ngalina 50 something ne bichuka nga yasemba Mr. Museveni gwe yobwa chief justice kiri mu Uganda mama kicheche musubira okuva ku muntu afanagana ko bwa na interview nga yasemba ne mukama we nagamba tize yasemba gwe njagalira ddala tuddawa mukulu Byarugaba ngi yasemba omukulembeze w'ogwanga gwe yaronda nawo ku kintu ky'amawanga kino ngenda kukyesibako kubanga nze ndaba ekyo kiraga ekisooka kisibira mu NUP owakyagulanye ekyokubiri kigenda baagala kukitambuza mpaka mu 2026 mu Karuru nga kikutegeeza nti bamaze dda kutya ntono omwana tugenda kumusobera mu 2026 bwe kiri tumutandikako obudde nga bukyali naye ffe turaba nobwo munaragawa tutugenda kufa ku mwana ono now Mr. Museveni bino njagala obiwulirize ebyo bintu by'amawanga ebikomyewo gwe bireetedde okukomawo abachoro wenjogerera babadde basibye enkalu nga bagamba nti ekifo kyabwe baagala omwana waabwe agende mu kifo ky'Oulanyah omwana nga ava mu Acholi yabasikira Oulanyah Lwaki okimanyi okufa kwa Governor Mutebire ne Kabale waliwo era chief chairperson yagamba nti Mr. President ekyo kifo kyaffe naffe ng'abakiga twagala anadira Mutebire mu bigera biri mu kiga kati mutufudde bya tribal Lwaki ekintu ekyo kyalanda kubanga baraba Mr. Museveni oba muntu abakulembera kyatwala mu maaso ye kyakulembeza ekyokulabirako byonna byembabuulidde naye nabino nabyo mubiwulidde Mr. Museveni ng'osala districts wazisala ng'osinziira ku ki osala otya district ng'osinziira ku mawanga bano bakiga mu district bano bafumbira mu district bano banyankole iyo district yabo who is promoting tribalism ebyembi mu government eno buli bwoyogera ku tribalism ate gwobeera mubi n'agitwala mu nkola tibamwogerako owulira ateeka mu nkola tribalism oba ateeka mu nkola obusosoze tibaagala bamwogereko naye abamwogereko nga bagamba nti ebyobufuzi byaffe byonna bifumbekeddemu obusosoze oyo ate ffe bebawalirira naye tubabuuza in fact nakino ekyemiroko kiraba parish modo namwejuddemu obusosoze njagala mbabuuze ekyaleetera region ya Buganda okubeera n'emiruko emitono mu ggwanga nga yerina abantu bangi mwasinziira ku ki nga yerina abantu abasinga obungi nerina emiruka egiringa 1,700 n'obugwamu abarangamu Eastern nga balina 13,000 owaffe nga tulina 2,000 n'emisobo naye Buganda esinza abantu bangi emiruka mitono olaba obusosoze obwe Bulanda kati owinyodoro obusosoze mukama we obwotwala mu maaso ye yabuleeta kati njagala mugume bugumi wabula ffe ngaba opposition ebyo tubigenda kutuyinura yadde n'omulundi n'ogumu kubanga tubaraba tumanye kye muliko in fact let me tell you n'okufa kwa Oulanyah kuno kulaze nti okutya okuliwo ekirondeseza baspeaker bemuraba Anita Amongi ne Tayebwa esawo yenambalira nga tunatuuka mu 2026 ekiteese kiri ekyokulonda president nga babaka be bamulonda mu kirinde kyaliyitamu I can bet kubanga bo ekibaliko bamaze dda kulaba nti tibakyalina buwagizi mu bantu one man one vote
Kyagulanyi agenda kubakuba bateeke ku ttaka mugambe nti ababaka kubanga kye beesiga ababaka be bagendanga kulenda president wabula naffe tubalaba mulimu gwaffe nga opposition okunyonyera abantu baffe nti timudanga mukulonda nga bwe mwaronda tujja kubanyonyola bategeere abantu baffe bategeere nti buli bworonda omubaka oyo boronze president gundi Burundi omubaka kika kino boronze president iyo boronze gundi so ebyo bye tusaanidde okwegendereza n'okusingira ddala abantu ba NUP then NUP ekyo tulina bwe tunaba tuvudde mu katu kano ekyo tulina kwegendereza abarabe abali muffe abarabe bali muffe President Museveni yakyusiza ba RDCs wabula mu kukyusa mu ba RDCs kyategeerekese nti yagenze ng'aroba mu bantu baffe aba NUP era waliwo omusajja w'Erwengo abadde wa NUP yamuwadde obwadde ekyo te RDC nga kikulaga nti Mr. Museveni yenkola ye okubakuba ku nsoloboto okubakuba ku mutwe aba ayagala abajemu abantu nga bwakoze FDC nga bwakoze DP nga bwakoze FDC kyafuba nnyo okulaba ng'akola NUP weewawo mu NUP abasinga obungi bali solid bagumu